This is the Word of God. Ab'emikwano ab'ekumira ku Uganda TV mwebale nnyo. Tukyagenda mu maaso ne Revival Uganda program nga tuli kutunuulira Zabbuli ey'ekinaana era nga bwe nabategeezeza mu paati ewedde nti tugenda okulaba engeri 3 ze tusobola okusabiramu revival oba okuzibwa obujja okubeera nga kuteekebwawo tubeere nga tulaba enkyukakyuka mu bulamu obw'abantu ne mu bulamu obw'eggwanga okutwaliza awamu. Kati revival ng'enaabaawo Zabbuli ey'ekinaana etulaga ebitundu 3 bye tuteekeddwa okusabira revival esobole okubeera nga ebaawo. Namba emu, tuteekeddwa okusaba ennyo revival oba okuzibwa obujja kubeere nga kubaawo mu ngeri nti nno abantu tuli mu mwera eyeetaaga okuyambibwa. Katonda emirundi egisinga ateeka abantu mu kaseera akazibu oba mu kanyigo oba aleetawo embeera basobole okulaba nti bamwetaaga bamukaabirire. Zabbuli ey'ekinaana ekiragira ddala omuwandiisi waayo nga bw'akaabira Katonda era nga bw'awanjaga oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu ba Katonda bali mu mbeera embi ennyo eyeetaaga obuyambi. Abantu bano baalinga balya mugaati ogw'amaziga nga bw'olaba mu lunyiriri olwokutaano era nga amaziga ge banywanga sooda waabwe muganda wange era nga bw'olaba ne mu lunyiriri olwokutaano ng'eragira ddala nti nno ebyokulya omugaati gwabwe n'ebyokunywa nga ge maziga kikubyemu ekifaananyi era nga mikwano gyabwe oba kaŋŋambe baneiba oba abo ababaliraanye babatunuulira ne babasekerera bigamba ne bawanika n'ebigere waggulu nga bakongooza bigere nga bakuba n'akakule ne bagamba nti nno bukyanga beepanka leero katubalabe, bukyanga omwami oyo oba omukyala oyo yeepanka, bukyanga omuwala oyo oba omuvubuka oyo yeepanka leero naye kakirabe. Bigamba nga balabira ddala nti mu kaseera ke balimu kakatyabaga, kakanyigo, kakasandale, kakanaayo kyani. Era bw'olaba olunyiriri olw'12 mu Zabbuli ey'ekinaana abalabe baabwe abaabayitangako era be bo bennyini abaabasaanyaawo oba ababakuula era nga omuwandiisi bw'agamba nti balinga omuzabbibu ogwokyebwa omuliro ne gusalibwawo mu Zabbuli 8:16 ne gubeera nga tegukyaliwo era nga abantu bano mu butuufu baali beetaagira ddala obuyambi bwa Katonda asobole okubalokola abazzeewo abazimbe buto. Kaakati ensonga eno tetulina kirala kye tuyinza kubeera nga tugigattako wabula okugamba nti nno waliwo ensonga 2 enkulu ze tuteekeddwa okubeera nga tusabira olwo revival eryoke ebeerewo nga z'amaanyi. Ensonga esooka nti nga twetaaga revival, ensonga lwaki tugyetaaga kwe kubeera nti nno abalabe baffe abatusinga amaanyi oba be tutya nabo batwetoolodde essaawa yonna beesunze era nga beetegese okubeera nga batutuusaako akabi. Ensonga lwaki tuba twetaaga okusabirwa revival. Lwaki bwe tukitwala wano ku ggwanga lya Isirayiri tukiraba nga baali beetaaga okuzibwa obujja era n'okulokolebwa mu ngeri 2 ez'omubiri era n'ez'omwoyo. Baali beetaaga okulokolebwa mu ngeri ez'omubiri kubanga abalabe baabwe eggwanga lyabwe eryo ery'abaneiba, abalabe baabwe nakinku Abasuuli baali babatambulirako era nga beetegese okubasaanyaawo. Ate era mu ngeri y'emu baali beetaaga revival ey'omwoyo basobole okuva mu kusinza ebifaananyi badde mu kusinza Katonda omu yekka omutuufu. Kati mu ngeri ey'abalabe bano ab'omubiri
Isirayiri ab'omumambuka baali bamaze okugwa mu mikono gy'abalabe baabwe. Oba oyinza okugamba nti nno baali ku njegoyego ez'okubeera nga bagwa mu mbi ez'abalabe baabwe, kubanga era bano abalabe baabwe nga bw'okiraba, era oluvannyuma lw'okubeera nga basuula obwakabaka buno obw'omumambuka, baagenda mu maaso ne beebungulula ekibuga Yerusaalemi, era nga kaabula kata muganda wange ekibuga kino kisaanyizibwewo nakyo kiwambibwe, taba kubeera nga Keezeekiya kabaka yasalawo okuddukira eri Mukama Katonda n'amuwanjagira, Katonda n'alyoka abeera nga yasaanyaawo eggye eryali libalumbye, n'abeera nga baalokolebwa. Naffe bwe tuti bwe tubeera, omulabe agenda okusaanyaawo oluusi olwo olaba nga neibawo yawumazeewo dda. Obulwadde obuse neibawo ogenda okulaba nga naawe yeegwa bulina, n'ogamba tesaawa yonna nzaddako. Ne Setaani bw'atyo, oluvannyuma lw'okulyawo muganda wo oba mukwano gwo gwe gw'abazzaako. Olwekyo tuba twetaaga revival. Kakati bannaffe bano abataganyula ebitabo ne babiva ku ddiba erisooka paka ku ddiba erisembayo, tebakkaanya ku nsonga eyaviirako omuwandiisi wa Zabbuli eno ey'ekinaana, eyaviirako okubeera ng'asaba Katonda abeere nga ajjayo amaanyi ge mu maaso ga Efulayimu, Benyamini ne Manase mu lunyiriri olwokubiri mu Zabbuli ey'ekinaana. Kubanga Yusufu awamu ne Benyamini be baali abaana bokka aba Laakeeri, kati Efulayimu ne Manase be baali abaana aba Yusufu eyazaalira e Misiri. Kakati gaali mawanga g'amaanyi nnyo, bika 10 eby'obwakabaka obw'omumambuka. Naye Benyamini ye yali ekika kino ekya Benyamini kyali kyagattibwamu n'ekika ekya Yuda, era nga bo tebaatwalibwa Basuuli bwe bajja ne bawamba obwakabaka obw'omumambuka. Era Benyamini ono ayogerwako olw'okuba nti nno ateeberezebwa okubeera nga engeri ekika kino gye kyali kiri wakati w'obwakabaka obw'ekyengulu n'obwakabaka obw'ekimmanga kyali kikolanga bw'olaba ekisenge ekiteekeddwa okubeera nga kikuuma wakati ab'obwakabaka obubiri. Kaakati y'ensonga lwaki ekika kya Benyamini kyogerwako. Naye mu ngeri yonna yonna bakagezi munnyo gye bannyonnyolamu ensonga zino, ffe tetujja zigendamu nnyo buziba, naye Katonda abeera yateekawo dda enkola nti nno abantu ba Katonda bano baali balabidde ddala nga mu butuufu abalabe baabwe babali ku nninga, essaawa yonna yonna baagala okubasaanyaawo. Era mu ngeri y'emu n'ekkanisa ya Kristo emirundi egisinga ebadde nga eyigganyizibwa amaanyi ag'ekizikiza agaagala okugisaanyaawo, nga we balaba ekkanisa era we balaba omuntu akkiriza Katonda mu embeera zaagala okubeera nga zimuggyawo era nga zimumalawo, zitera okubeera okumpyawo. Era Setaani emirundi egisinga alumbyenga ekkanisa n'agisaanyaawo. Nga bw'olaba mu ggwanga erya Butuluuki oba liyita ettake, eyo Setaani yalumbira ddala ekkanisa n'agisaanyaawo. Neno mu mambuka ga Afirika eyo yolaba awali amawanga ag'Abawalabu, muganda wange ekkanisa nzibu nnyo okubeera nga gyeri. Peetero ekisooka essula ey'okutaano n'olw'omunaana atulabula n'atugamba nti bannange mubeere bulindaala era nga mutunula, kubanga omulabe wammwe Setaani atambula nga awuluguma alinga empologoma enoonya gw'eneerya. Kaakati n'olwekyo tuteekeddwa okubeera nga tukikuuma mu bwongo bwaffe nti nno emirundi egisinga tubeera banafu nnyo mu maaso g'abalabe baffe, era tuteekeddwa okubeera nga tusabanga nnyo n'okwegayirira Mukama Katonda abeere ng'aggyayo omukono gwe ogw'amaanyi, abeere ng'atuza obujja tusobole okubeera nga tutaasibwa okuva eri abalabe baffe ab'amaanyi. Twagala okutunulira ensonga ey'okubiri, lwaki twetaaga okubeera nga tusabira revival. Y'emu ku nsonga ensoose. Kati katusooke tukolemu bwe tuti tugende mu maaso ne Revival Uganda program. Nange omusumba Mugoya Michael
nga tubaweereza okusinziira wano ku Uganda TV ku mikutu gyaffe egy'oku mutimbagano ku YouTube, TikTok awamu ne Meta platforms. Katugende mu maaso bwe tuti. This is Uganda TV for you.